ebitongole ebikuuma ddembe oba mbayita ebitabangula ddembe ffe tuli wansi ku gulawundi temugeza n'akatono ne mulemesa opposition oba abakulembeze b'opposition okola processionizi zaabwe. Nze mbagamba mugayidinge bugayidinzi bantu abo muleke batuuke mu bifo byabwe bye balina okukoleramu bakoleremu bye bakola. Otherwise singa muneetaba na NRM ne mulemesa ab'opposition okunoonya obululu bwabwe, Uganda mwali gitabangula. Abantu bagenda kuzibuwaliza nabo aba NRM mu ngeri yonna esoboka okunoonya akalulu. Mbabuulidde mugende mukinoonyereze. Tebajja kukkiriza we NRM kunoonya kalulu nga mwegasse nabo okulemesa abaabo okunoonya obululu. Ekyo mukitegeere, tambuza vidiyo eno ebatuukeko abatongole ebikuuma ddembe. Mugayidinga abantu abo, ebibiina mwabita, gavumenti yabita, ebibiina birina ebitebe, birina abakulembeze, oba Kyagulanyi agenda nateete, tubeegayiridde bwegayirizi. Mumugayidinge atuuke nateete wagenda. Oba agenda Katwe nga mukkaanyiza, mumuleke agende Katwe. Ne bwe munaateekawo embeera egamba mbu ono tajja kuba kampeyini bano bajja kuba, omunafu alwana bubi. Omunafu alwana bubi. Kubanga n'okuluma aluma. Bw'aba alina kyalina akikukasukira. Ate omunafu amanyi n'okwekweka. Naga nti wankubye eggulo. Kankwekwekerere ng'oyitawo mu kasaka. Nange nkukasukira ekifunfugu. Abantu beetegefu nabo okulemesa ab'NRM okunoonya akalulu. Era mu ab'NRM bwe munaaba mugenda kwewaananga kino kyemajembere bwe nkirabye. Mbu mugaana abantu okukola kampeyini zaabwe. Sebo muyina n'ebifo ebitundu bye mwewambo ekyo kyange tewali ajjamu. Mbeegayirire temutuleetera tabangula ggwanga lyaffe. Muleka abantu akalulu kasalewo. Byabakama. Abantu balina obuyinza. Power belongs to people. Muve ku bino ebyaba Robert Mao bibagamba mbu balina bono obululu tebabufaako. Nkubuulire temulemesa abantu kunoonya kalulu kaabwe. Nkugambye omuntu omunafu alwana bubi amanyi n'okwekweka mu kasaka. Kuba temugenda kukuuma b'NRM bonna mubamaleyo. Munaabakuma mbakuume ne mu maka gaabwe. Mubakuume mbakuume ne mu bokisi. Obakuume bakuume ne gye bagenda okkanoonya. Kati muve ku bantu banoonye buli omwana kiseera kya byabufuzi, muve ku bantu banoonye obululu bwabwe. Zaawule emipiira. Muve ku bantu banoonye obululu bwabwe, zaawule emipiira. Nkugambye abantu bajja kulemesa nammwe abammwe okunoonya obululu. Bannange okusirika si busiru. N'endiga bwekutamya omutwe emanya gyeraga. Abantu basirise ekimala. Ate munnaye temumanyi lwaki basirise. Mumulowooza mwabafuna mwabanyweza olw'okuba amagye gatambula buli wamu. Munnange tegasula mu maka gaffe. Tegasula wa muliraanwa. Kati mukuume eddembe so temutabangula ddembe. Eddembe bwe linaabaawo n'abantu bajja kulikuuma. Kyokka bwe munaalitabangula mugenda baleetera nabo okunoonya amagezi amalala. Pulezidenti akuba ekkololo nti ate Kyagulanyi tokuba. Ono atambule nti lwaki oyambadde reedi ng'ate oli ayambadde yero tamire. Abantu ku luno tebagenda kukkiriza ebyo. Bajja kunoonya ennwana ennyangu. Nti wazze n'abantu ne bankuba nti kati nkusangiriza oli bw'omu. Age ne nabo bwanga sikusobola nti
kanneekweke mu kasaka ekifunfugu tekiikulye. So muleke, mbeegayiridde, tubeegayiridde muve ebiseera byabufuzi ng'edda Besigye bwe baatambulanga ne batambula ne watabaawo buzibu, n'abantu mubaleke.